Omubbi awambye omukazi munda mu kikomera kye n'amubba n'amunyagulula n'amala ne yeeyongerayo. Ngenda kukulaga omubbi ono engeri gy'azzeemu mu kikomera n'abuuka n'agwa munda n'awamba omukazi n'amubbako essimu ye ne yeeyongerayo. Twebaza Katonda nti omukazi waali mulamu naye amubbye. Omukazi ono ennyumba ya kikomera, abeeramu ne famire nga bw'omanyi mubaamu abaana, omwami n'omukyala, naye omukyala yafulumye wabweru. Obukodyo ababbi bakozesa obukodyo bwa njawulo nnyo era obuweerako okulaba nga buli lukya bayitayo akakodyo akapya nabo okusobola okulaba nga bafuna ku nsimbi naye nga bayita mu kubba abantu ab'enjawulo. Kakati ngenda kubanga nkulaganga engeri ez'enjawulo engeri abantu bano gye bakolamu obukodyo okubba abantu. Gwali awandaba obeere nga weegendereza eri abantu abo. Straight away katugende ddala mu video erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Omukulu gwe tuliko guyitibwa Good Talent Management. Subscribinga ku mukutu guno mbeere nga nkulaga ebintu ebyenjawulo. Interviews zijja kubanga bwe ziri wano, tujja kubanga tuteekako video za acting, tujja kubanga tukola ebintu bingi ebyenjawulo. Ogenda kunyumirwa ate nga bw'ofunamu ekyokuyiga. Straight away katugende mu video zaffe wano nkulage engeri ababbi. Kati njagala otunule weetegereze olabe omubbi ono wuuno tumulaba ayingira mu kikomera. Naye ayingira mu kikomera nga ayita emabbali w'ennyumba n'alinnya n'awalampa n'atula waggulu ku kikomera, oluvannyuma n'abuuka n'agwa munda nga bw'olaba. Ndowooza omulaba mu katambi kano akakwatiddwa kamera eziketta oba kamera ezikwata ebifaananyi ez'oku nnyumba. Kyabuvunaanyizibwa omuntu okubeera ng'olina kamera zino, kuba singa zino kamera tezaabaddewo twalabadde tukulaga bino. Kati omubbi ono amaga nga omanyi ki omuntu aba agudde ewantu. Amaga mpolampola najja ng'asooba mpolampola. So omubbi ono bwe yasembera, kyokka nno mu makkati mu luggya mulimu ejjinja erisuuliddwamu. Kuba olaba oluggya luno eno bw'otunira n'olulaba oluggya no luliko amayinja gano ge basiba wansi okulaba ng'omuntu atangira enfuufu. Kati alina ejjinja lye yalondawo n'atambula ng'asooba, olaba nga aliwanise waggulu nga bw'olaba. N'agenda, bwe yagenda wano mu nsonda yagguka ewantu ewali taapu. Waliwo taapu y'amazzi. So bwe yagenda ewali taapu y'amazzi eno yagasumulula, ndowooza ogalaba ne gatandika oyiika. So amazzi bwe gaayiika ne gaayiika, kati omwami n'omukyala bali munda mu nnyumba. Pressure y'amazzi eno eyiika, bawulira amazzi gano nga gayiika. So bwe gawulira amazzi gano nga gayiika, ekyaddirira kwali kuzuukuka kuva mu tulo. Era bwe gaava mu tulo omwami n'alingizako mu ddirisa nga balaba mu bifaananyi, n'alaba nti amazzi ge gali mu kuyiika, era n'ayita omukyala nga bw'owulira wano mu bifaananyi. Sooka owulire wano omwami nga azukusa mukyala we nti waayo amazzi mwagalese temugasibye. Omukyala amuddamu ti galagadde gagenze gakomyewo obukomi. Abaana balabika balese taapu nga tebagiggadde nga bw'owulira no mu bifaananyi. Omwagirese nzigula amazzi gali mu kuyiika. Kati mumuleka nga nzigula ekyeka gakomyewo ge gagayiika, genda ogasibe. Omala nga muleeta kati so omwami asindika omukyala, genda oggalewo, genda osibe taapu, amazzi gayiika. Biiru ejja kukomawo nga amazzi biiru eri waggulu, omukyala afuluma ebweru. Omukyala wuuyo tumulaba afuluma, omwami asigala ayomba. Bano abaami basekikote be boogerako, tekintu kyapeninga ebweru, omwami tayagala kufuluma oba kuwerekera ku mukyala we. Osanga omwami singa yali afulumye ne basimbagana n'omubbi ono, osanga yali badde ati omubbi atyamu, okitegeera. So omukyala afuluma, kamera yabweru yeraga omukyala afuluma ebweru, angu yadduka agenda asiba amazzi, ate oba amazzi gayiika gaaga amazzi agasiba mu kugasiba bw'atyo okuvaayo. Kumba omusajja yali amulinze ku nsonda y'ennyumba n'ejjinja liri eddene ne yajja mu luggya alaba mu nnyini oba okitegeera. Ajja amufuŋŋana, amufunza, amuggyako essimu dozi omulaba. Tulabye layiti ejja, kansooke mbaddize emabega katini nnyo mulabe ng'omukyala ajja. Omukyala yajja ne layiti nga eyaka, yalina ssimu ndoza mulaba layiti iyo. Amala ogasiba agenda okyuka bw'ati. Kati layiti eyo yali ku ssimu, yalina essimu. Essimu omusajja agimuggyako ono, amutisatisa omukuba ejjinja, amuwunzika wansi, amuteeka under arrest, amuwunzika wansi, teeka wansi omutwe, ndowooza nga bw'olaba awo agezako omukeberako. Ejjinja alisuula, aggulawo geeti, adduka yeeyongerayo. Era ekyaddako mukazi wattu kudduka misinde akomawo mu nnyumba, ajja komawo eri omwami we waayi nti nsanze omusajja ebweru, yamubba ng'akozesa eddakiika ntono nnyo mu kasirise. Bano be babbi ajja okubba nga tali specific kintu kyazze kubba. Babuuka ne bagwa munda mu bikomera, bw'amala ogwa munda mu kikomera kyasanzeewo oba nkoko agitugana agenda nayo.
oba asanzeewo kintu kiri awo kumpi kati bwe tugwa ku baana abantu abayina ennyumba ez'ebikomera naye nga tebaggalawo nzigi oluggi alulekawo bw'atyo ayingira munda mu nnyumba oba muli munda oba tv nga yagiwanulako supiidi ne yeeyongerayo okitegeera ebikomera bino birungi nate ebikomera somehow biri dangerous kuba kati oli waabanga akubba singa osanga tekuba kikomera waliwo boda eyinza okujja okuyitawo n'emukanga wasobola okubawo ekintu kino kiyinza okubawo nekikola kino kikanga omubbi nadduka neyeeyongerayo nga tanaba kubeera nga amaliriza mission naye omubbi wamala ofuna chance ebuuka nagwa munda mu kikomera we bba ekimu ku bibiri mu abali munda okutandika okukubagana naye okitegeera omubaamu mbwa zimulemese bwe kitaba ekyo bwagwa munda nga abasinga amaanyi abeera asobola okukola kimu kyayagala omubbi bwamala ogwa munda nga bulaba ono omulaba bwabuuka n'agwa munda bwagwa munda nga muli mukyala ng'ali yeka kati olaba ono omukyala yafuluma yeesibye ettawero okitegeera obudde bwekyo era asobola n'okumukozesa omutusako ebyambi one n'amukozesa n'amaliriza bulungi nnyo n'amutwalako byamutwala n'agenda oba n'amutuga n'omutuga n'agenda naye ng'omwami ali munda mu nnyumba azzeewo tutumutudde be bami bassekiko tebetwogerako kitwapenyinza ebweru tusidde ofulumufuluma babiri ogere omukyala oba gukale ogende osiba amazzi osindise mukyala namukambwe omukyala afulumye ebweru agenze oli amufuŋŋanye kati ono omubbi yamuggyako bujja ssimu ng'amwebasa wansi teyamukuba ndowooza nga tayagala mukuba ali mu nnyumba ndowooza aba naye asuspectinga nti munawinza obbaayo abantu ti we naamukuba basobola obbaayo omuntu akola ki awulira n'afuluma oba ne banguva oba ne bankwata so yamussa wansi bw'atyo kati n'ekirala ensobi endala z'endala abantu abamu ze bakola omwami ono omubbi bwe yagwa munda mu nnyumba n'amala okwo yatwala time okutunula n'alaba nga geeti eno geeti teyali nsibe be bano abantu b'osanga ennyumba agala ebinyolo by'omunda naye tabiteekako kufulu kati ne bano ekinyolo kya geeti tebakiteekako kufulu kufulu yali awo ng'olaba nzigule naye nga bajambaza bwambaza mukono kuyisamu omukono so kyayangwirwa omubbi ono okuggulawo n'addamu n'afuluma ebweru n'adduka emisinde neyeeyongerayo essimu y'omukazi n'aba ng'akoze eki ng'agitutte so no teyabba bingi cap ofulumye na ssimu gye yakwata n'agenda nayo kati ababbi bano eno balina obukodyo bungi bwe bayitamu okulaba nga babba abantu abuuka n'agwa munda n'asumulula amazzi ne gayiika so bwe gayiika kati gojja ng'oze kusiba amazzi ng'okwatagana naye abamu baba n'ebyuma ebigakutula ayinza obugimenya ttaapu nolowooza nti obalabika gabadde gagenze gakomye obukomi nga bano bye baalowooza bwe batyo so ofuluma ojjawo okugasiba amazzi bayinza okukuba ne bakutta bakyasobola okukuwamba ne bayingira mu nnyumba ne bambeera bane famire yonna singa ababbi baba nga bazze nga abawerako let's take an example nti babbiza ababbi nga bana babuuse bagudde munda mu nnyumba basobola okuwamba omukyala n'abayingiza n'abalaga wali omwami ne bamemala eggogo oba balina bisonga ebyo ne bafulumya ebintu by'omu nnyumba ne babiteekaawo they can even reach an extent nti muli mu kikomera okukiggula basobola n'okuyingiza box bode y'emmotoka ne batikka ebintu byonna emmotoka n'evuga n'egenda nga ne baneiba abali ebbali balowooza basenguka yinga sawa 8 zino ez'ekiro yinga okitegeera oba buli ekikomera kiyingiramu ennyumba basobola okuyingiza emmotoka ne baggalawo ne batikka ebintu box bode ne beggulira ne bafuluma ne bavuga ne bakola ki ne bagenda ne baleka nga basibye akondooya babekubye kalifoomu oba nga babasse so twegendereze eri ababbi ab'ekikula ekifaanaganako nga kino tuyinza kukola ki kitoka kya byonna osanga singa ekikomera kino kyaliko amasannyalaze bana balina amasannyalaze ga ssekanyolya waggulu osanga teyali yanguddwa mu bbyo n'okubuka kugwa munda ekyo kimu ekyokubiri ebikomera ebimu banya okubeeramu embwa eza security embwa nga 2 oba embwa 3 embwa eno ekuwa alert waliwo ayagala okubuka okugwa munda eboggola n'ogamba embwa leero ng'eboggodde nnyo oba okugwa munda nelwaganagana nayo bw'aba taze nakolyo kasooka gisuulira nnyama erimu butwa buli obuttirawo efe baleke bayingire munda okitegeera kati security erina okuba nga yanjawulo okitegeera kubanga tweyinde bifaanaganako nga bino ekirala nazzi kuno basajja bakulu bwe balinga bagenda okwebaka nga taata yeetolola ennyumba yonna n'alambula buli wamu wonna alabe nti abaana tebalese embazzi wabweru tebalese enkumbi wabweru wadde ekitiyo kunaavaako emigga eminene abatemu oba abantu ababi abaseddekezi gye bayinza okukozesa okulaba nga bakola ki nga batuusa ku famire obulabe kati bano bo beebaka bwebasi amayinja bagalekawo mu lujja sejjinja omubiri yakozesa okulaba nga atiisatiisa omukyalo ono n'alimuteekako n'amubba n'atwala essimu ye era ejjinja limu lisobola okukozesebwa okulaba nga bali kukuba ku mutwe ne bakutta oba ne bakukosa ne batwala kwe bakutwala ne bagenda twebaza Katonda nti omukyala waali mulamu okitegeera naye vidiyo zino tugenda bba tuzibaleetera nga zibalaga engeri abantu gye babbamu abantu naffe abantu tuyinza kwekuuma tutya eri abantu bafaanaganako nga bano okitegedde bulungi nnyo ekirala kyabuvunaanyizibwa abasula mu kikomera kino kuba mwine enamba ya neighbor eya LC defense w'ekyalo paka ku poliisi gyebaba in case of anything osanga ono bwafuluma n'adduka musobogeza kukuba ku masimu
ne bagezaako tayiza omuntu ono akwatibwa essimu n'ekomawo n'atwalibwa n'embuga z'amateeka n'abita ebyo abadde bamusiba n'ava mu bantu abatalina muze. Mukitegere bulungi nnyo. Kati so njagadde mbalage vidiyo eno nga ebitambudde kanjibaddizeeyo okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero yaayo, then mbeere nga ate nga mbasiibula vidiyo yiyo ng'omubbi yayingira mu kikomera paka tuka ku ssimu ya mukazi n'agitwala. Yiyo sookoddemu ogiraba. Gwe tako mwalire senzigula amazzi gali mu kuyiika kati nemuleka nga nzigula ekyeka gakomyewo ge gagayika genda ogasibe kyavuga nemala nga muleta kkiri. Kale ndowooza vidiyo girabye nze Sonko Muhammad, omukulu guno oyitibwa Good Talent Management. Subscribing nga ogenda banga olaba interviews ez'enjawulo, ogenda banga tukuwa information amawulire n'ebirala byonna. Subscribing ku mukulu gwaffe guno Good Talent Management. Tubeera n'abantu baffe abalina emboozi ze baagala okusharingako n'abantu abalala. Osobola banga okuba ku namba z'essimu 0706 79 4729 oba ennamba ya MTN 0782 95 obutereevu tujja banga tukwatagana tulabe kiki oyagala okubanga osharingako n'abantu abalala bakuwe ku magezi obulamu busobola banga butambula nga bugenda mu maaso. Tuwagirwa Jolo Quality Properties, eno kampani etunda ttaka okuva ku million 1.5 osobola okufuna plot kuva ku futi 2 abayagala 5 ku 5 5 ku 10 abeetaaga endagaano abeetaaga ebyapa kuba ku namba yange eyo gy'olabaawo ojja kubanga atonfuna ngene nkulambuza ettaka ofune ettaka. Tulina ba Ali Kids Hub kati abo bannaffe bayina eby'abaana nga badda ku ssomero, baaga z'abaana, bayina iPad z'abaana, batunda bottle, container z'abaana, uniform z'abaana, night z'abaana, ebyokwambala by'abaana bifanaganako ng'ebyo n'ensawo ez'oku mugongo n'engatto. Be ba Ali Kids Hub osobola okujja ekireka okulira na Total ojja kubanga olaba wali edduuka lya Ali Phone Service Center we wali ne Ali Kids Hub ojja kubanga ate ofuna eby'abaana naddala ng'abaana badda ku ssomero buli kimu kyonna eky'abaana weekiri. Tulina bakasiri breeders Emitiyana, bano bannaffe nabo weebali ayagala ente, oyagala kulima, oyagala kuyiga oba kusoma ku byakulunda, abagala okuyiga okulunda enkoko, ente, ebifaanaganako ng'ebyo, amata ogongerako kya value, okusoma kwa mitwalo 5. Abagala okugula ente ennyana weeziri ez'omulembe okuva ku million zinga 4 n'okwanguka, ezirina amawako weeziri, ennyana ento weeziri, eziri makatikati awo weeziri, abagala okuwakisa ente zaabwe naye nga mukozesa artificial insemination, buli kimu kyonna weekiri ojja bbanga okwatagana nabo bulambalamba. Tulina Jaziras Dry Cleaners and Laundry Services, abantu abeetaaga okubanga muoza engoye, bed cover, mwagala kuoza duve zammwe, engoye ez'awaka. Jaziras Dry Cleaners and Laundry Services basangibwa Bwegere Wall Spring ku stage ey'omu masannyalaze. Ojja kubanga ate otuukawo oba oyagala ngoye kuzikima zoozebwe zikale zimale zikomewo nakyo kisoboka. Kale nze Sonko Muhammad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.